Waiswa abadde muyambi wa Kibuule. Kibuule niwe yakubira abantu be Mukono amasasi. Ejukira incident yeyo. Kibuule yakubira abantu kutaka amasasi. Nga Waiswa muyambi we. Kati Waiswa yakoma ddyo kolagana Kibuule. Alenga fena Kibuule tumumanyi. Ye yakoma ddyo. Gendo gyo record ya 2 olukungano lwakubwa mu Eastern mu 7 yagenda nasika nabantu besoroti. Ono yaluliko nga muyambi wa Kibuule era ne batikula mu 7 etoke. Mbuwa muletedde investor agenda simakola bishinga investor ainama pesa yakolera yawayo offer eriye nali abakole butaga. Bano bagamba mbuwa mulese bagahera chukwa ku sente no mutikula. Waiswa nyina atikula. It's on record. Kati ye yakoma ddyo kolagana Kibuule oba ne bakanywa musayi. Kati afuko wa federal. Ni wakolera ebyo ngali mu DP. Wa opposition. Yaliko omwogezi. Yaliko omwogezi. Kati yabeera dinga aweereza DP opposition ngata kwagana Kibuule. Deep. Wabangamba n'abaana ba Kibuule bana abalongo bafiira mu swimming pool. Era yali aliriza abantu. Abadde muyambi wa Kibuule ebbanga lyonna. Era kizibu okuyisa wiiki 2 nga tawuliziganyiza na Kibuule. Kubanga kyaliwe nga muki? Ng'omuntu. But fena tumanyi Kibuule ne baweereza n'obuweereza bwe. Kati gwe bodda n'okiteeka kwoli naffe tukusime. Era oyinza kakasaki nti bamwa sente za nomination n'ata nominatinga yaita takolera state. DP yazimuwa. Yazimuwa. N'ata nominatinga. Lwaki tya nominatinga kuba tezaali zize. Ayinza okubanga sente amugamba please towe Simbawo. Tulina omuntu waffe gundi. Ya kituufu. Amini. Kisoboka nakyo. Tuleme kudda mu bintu ebyo eby'ekisirusiru. Nze nsobola kuba wenaremu olwaliro enkya nenkyuka. Lwaki okinnemezaayo? Gwe nga wakyuka abalabi batakyuka. Ndowooza 60% abantu abalina kadi za NUP bava mu NRM. How would you trust me? How would you convince me nti opposition nnyo okusinga bwe basanzeewo? Era lwaki oliyo oyagala omulemezeeyo maybe waba yali abaddeyo lwaki omulemezaayo? Katana yava ddi mu NRM nga na musirikale is a serving office. Luwongo yakoma ku stage ky'okubeera agent wa state. What's a special agent? Special agent. Gundi Senyonyi yakoma ku stage ky'okuweereza okubeera baby boy wa state. Senyonyi ndowooza nedda. Ali kati nze nzikiriza nedda nze nange mbuuziza yakoma ku stage ky'okubeera baby boy wa state. Kubanga nze bwe nkulira ewakanyi n'abatabani bange waliwo stage omugaa nti oweza emyaka 18 agenda weetongole. Kati ye yakoma ku stage ki ne yeetongola. Oba ntegereka kyengeza kutegeera. So gamba tuleme kuddira bunafu waffe bakukutte olw'amalalago mwakola ebintu eby'ekijinga nabyogerako. Negamba oli mu nsi gy'omanyi obulungi nti bano abasajja tebagoberera mateeka niyo basoomooza. Bakolere ki? Obamanyi. Gwe kennyini. Obamanyi bulungi. Kakati nze olwaliro waliwo ebintu byensobola okwogera ku state eno n'olwo nebyesobola kwogera nga mmanyi nti bino byo tebakuwozesa nakuwozesa bakuttirawo. Wonna osinzira okubeera ng'otulaba byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya wasuze otya oli otya mu ggwanga mwoli mu kitundu mwoli ne musaamu otulabira. Afunye okusomoozebwa nkusaasidde ofiiridde olwaziza n'okusomoozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Ssaalongo Matovu Moses mwogezi wa NED National Economic Empowerment Dialogue agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo. Ssaalongo buuza abantu. Sebo neyanza nyokusobola okulamusa kuggwe n'okwebaza okumpa omukisa okutuula wano byokulamusa kuba tulaba n'okubeebaza nti program bagibeerako ate bafa okulaba nti program eno etambula abantu bagiraba. Entuukako mu angles ez'enjawulo kitegeeza muyita sharing. Leero nga tondangidde bangobye era tugenda kutuukawo naye lwakuba nalabye basimu ne bangoba. Kale ebintu bya mwenze byansobera ensonga lwaki wooli njagala osooka otunyonyole bulungi kuba kati sola reportinga nti babagobye balipoota era njija kati bwe mbalipoota kabuleta nampita njijja nayogera byayogera nesooka nendaba omanyi batugamba mu mawulire bw'ofuluma bw'obeera munda mu nnyumba oli nakugamba nti enkuba etonnya wabweru n'omulala nagamba nti omusana gwaka wabweru omulimu gwo si gwa kukootinga bonna nti okusinziira ku Matovu yagambye enkuba etonnya okusinziira ku Arnold yagambye omusana gwaka omulimu gwo gwa kugula ddinisa otunule wabweru olabe ekituufu
Yes. Dale nkuba etonye omusana gwaka owandiike. Matovu yaga omusana gwako ko iye twategere kyambaddeko yabadaga nti enkuba etonnya. So kati oyino soka kati wano ndi mukugula kadinisa ka need. Yes. Ningirize ddala ndabe ekiriyo. Oli mutuufu era jjo nabadde lero lwakusatu ne kulwokubiri nayina obutali bumativu ne bannamawulire abamu natuwa ku level egamba ndowooza nti aba bakuba emiggo batuufu. Media house ne reportinga nti Matovu agobeddwa ne Ssaabwandiisa agobeddwa. Naziraba naddala ku social media zaabwe ate ababyogera balina ebbaluwa entongole ewummuza abagambye nti agobye. Ate nga tevangawo tebalina rekodi egamba nti baya challenge suspension dera fuka taso okukola. Bwebanda ku ebbaluwa ewummuza kabuleta erimu ne condition yomugamba tabaako kyakola kyonna ku lw'ekibiina. Ontegedde bulungi kala najja n'akikola nga n'ebbaluwa ogirina alina reporting nti yakikoze affirmatively. But ba reporting a story eyo oba nalaba ku social media zaabwe abasinga batadeko kabuleta agobye abaddewo omwogezi n'omuwandiisi. Ate ne babikomyawo tebakolagana kulaga ati naye kino kizzeewo oluvannyuma biri byokka bayogedde kuko nazisomye zonna. Mwabadde ndowooza aba acting professional ya Monitor Daily Monitor kwa bankubira essimu ne mbowa side era ba reportings ebyo byabwadde ne ba reporting ebinabwadde ne bajuliza ne semateeka kyagamba ne suspension letter. Olaba nga it's a balanced story nti ne bwogisoma otegere wali obuzibu. Matovu balina obuzibu oba oli agoba yalina obuzibu. Naye kati toyinza kuwandika nga yo media house ate weeyita wakabi naye nga ne record oziina ezooli mutazirifaringako ne Matovu biki oba okitegeera. So natusenga nti poliisi ebakuba poliisi bamagye abakuba emiggo babatuufu because bwogenda okavalinga ebintu ng'ebyo ulizaako side eri bagamba kino bwemba ndi mukyamu mpuliza naye bwe twamugambyeko yagannyo tuddamu ogende otwogere tyakoze ki then it's okay kubanga abo tujja kuza information generation yenu nga reporting facts. You can have the facts then nozikola analysis facts ngoziina nokola analysis naye bw'oba tokisobola naye ng'oli munnamawulire olowooza nti oli wakabi really you have a problem. So I was not happy with some media houses sijazoogerako but amawulire bwegatyo abamu kye baakoze kamboogere ndowooza because NBS yaripotinze naye bwe n'abatakolinze ate bampadde slot number okufuna side eyange. Bana abala tebakuwadde side ndowooza gundi ejja kufuluma bangambye ba Saturday bafuna an intensive discussion. Mwabaddemu exclusive nabo mbaddemu exclusive nabo bo bana repost. NTV yakikoze bulungi amene gwende NBS ne gundi ne NTV yakikoze bulungi because NTV ne monitor za bebamu so bawadde balance story ne waliwo abamu ng'olaba bo babadde basasule nyinabe nalabye nange okuvuruga ngolaba bavuruga ne kati nze ekyo tekindya lwa nsonga bwe mbanga kyenkola kiri mu mateeka zisifaayo. So omusajja banga tulina okwogerwako omusajja teyabagobyo anti talina lukusa lugoba ekisooka togobanga muntu pate yeyina okugoba so si muntu awo ge mateeka g'ekibiina kyaffe. Ekyokubiri yennyini kati oli ali mu kugoba ali ku kibonerezo kya nnaku 9 nga talina kyakola mu ennaku 9 tezinaba kuggwako twamuwa 1 August kati golaba zaweddeko bala okuva nga 1 August okutuuka olwaleero nga 11 tezinaba ali munaku nga ndoza ngaana akyali muli asambagala kati ekitukwasa ennaku nti n'abantu babadde bambalamu amagezi batandika omulaba nga alinganga omuwulenge talinamu kantu katoola. Mu kiseera kino kitwogeremu yali badde capitalize kukola manifesto ye kubuulira bannayuganda ogenda bakolera ki ogenda baweereza otya naye kati obeeramu ebyo okwekumira mu mawulire mu bintu ebitagasa kituufu nyiza okuba muwa mileage era alowooza nti azimbira ku nze kati nze activity ye olaba bannaffe babeeranga tebalina activity bali ku mpuuga mu myaka 2 kati ono nze ndi myezi egi kati nze activity kuno yakubye press conference abadde press conference naalonchingiramu n'okusaba sente naye nakikugamba negamba omudidi gwe bamuwa tasobola kunnyonnyola sente yazifuna atya naye alina okuteekawo wembe actually bona retrievinga bye twayogera nagamba tekimugaana kukola fundraising akole cover up kati gwe mulowooze nti sente zakozesa yazijje mu fundraising naye bwe ya fundraising de ngaalonkinga tyawezadde $2 million
yetaaga billion bwa kati yazitugambira zitugamba kati agenda kujanga independent definitely agenda kujanga independent alina mu ekibuli ekya state nino kitu kirwanako kwanga ffe twasaze tugobera mateeka era bwajja naga nti kadi agifunye ise ino okunyonyola agifunye atya kubanga nga party position yaffe we have no candidate but empapula mwazijayo it was jayo but the discussion ekyagenda maaso we have no candidate as of now ku level ya president yes era bakinatuka nga tetulina candidate completely tujja kuba tetulina era tujja kuwandika officially tetulina candidate nga party so yajjanga ye ng'omuki ng'omuntu so yagambye nti yasaspendize yabagobye bugobye baneke member yatugobye ddala sina byagamba basajja naawe nange yatugobye ddala mu kibiina but mugobwa mutya mu mateeka mugobwa bwe mutya tetugobwa tutyo amateeka weegali omuntu alekera okubeera member ng'afudde agudde eddalu ye nyini yejjemu na resigninga oba ng'ayingidde ekibiina ekirala kati nze gwagamba nti nayingira DP takwalina record nga nyina kadi ya DP alina akafaananyi kalinga oli mu t-shirt ya DP t-shirt ya Sebamala nagamba nali nyambadde uniform ya DP wantegereka kati omanya amateeka mazima amateeka buli kimu gakiketalinga fo eri promotion material ya Sebamala si uniform ya DP actually bwe nali badde nyambadde uniform ya DP nga kisinzira ku mbeera gye njambaliddemu kitegeeza nti nkrosi nenda mu kibiina ekirala ekikuteeka mu kibiina ekirala ye membership amaye member nyina kadi ya DP gwe bwakebedde mu record za DP no yogera secretary general yagaye nti matovu twamu admitting nga member era kadi ye yino number bweti because record zibaawo ate bi recent waganda kulosinga juzi record baba zina ne kadi number ngajikola ki ajina kati bwe mbanga mulumi omutwe ngekyo alowozza ko kirowoozo na gamba nti yagenze mpiero yu si party kati tulabyeko PFT ya mukako ne besigi nge jema mwali n'abalamu bali pressure group kyogamba balikira kuba mu party ze oberayo mu kibiina tulabyeko zi 4GC tulabyeko people power tulabyeko ebintu bingi ebisinde ngebina bingi bikola ki byegatiramu baba tubavudde mu party zaabwe kati omuntu ali ku level etaswana kutegeera basic law nga n'omwana ali musomero ekyakimanyi nti eno pressure group eno party etteeka lya party ligamba to defect to another party. Now if somebody has not even defected has subscribed to the pressure group just in case tukatwala mbiyenga bwakitwala nonga nti ngobyo oli mu party ndala is that a party ate yabula party na pressure group ku level ya president nagamba nti matovu ali mu DP ate nze omuluge ndi wa need golonga nti wa DP kati kunze naye kiki ya agambye ndi wa DP takwadde na evidence agambye nti wa DP ngejiyamba t-shirt ya Sebamala ye DP moreover si president wa DP kati Sebamala ye DP kugamba sagala kudda mu dynamic says we twabyogera ne tulaba nemba bwe lwaki nasaba okusupportinga Sebamala aliya sikejjusa kyokka tuyinza kungamba nti gwoli mu opposition party ne tosobola kuyambako opposition candidates oba parties endala mu kozi yabo mugogenda kukola na isolation wetugerera olwaleero Kabuleta agenda kwesaba kuba president singa obadde osomuzindukiriza kati omubuuze ba councillors ku 5 ne 3 wa nominating ze bameka tabamanyi manya tabamanyi numbers under need tabamanyi manya tabamanyi numbers president mubuuze kuba MP oleta baani wewe bameka taina kyakola ki katuza nga togenda kwa president toinayo councillor toinayo LC5 chairperson toinayo mayor toinayo muntu yenna wabula goli bwanna munigira nga president ye kyayagala kubera ku ballot paper ya president kati fatibye tuvumirira nze manyi mbadde straight banga lyonna nze nkyogera ko nti okwesimbawo si kinyumo banna Uganda ebbanga lyetutambudde nga tunoonya change really bulaba abazanya katemba bakatumba oyi ba Kabuleta oyi really kikukaabya tugenda kuva ddi mu mbeera eyo nga buli muntu jasegwanyiza bweganyiza kubeera ku ballot paper era mu mutugamba twegatte katunegatta ddi ng'olinda kigwanyizi kubanga akugamba yewe obunabbi alina okubeera president yaweebwa obunabbi alina okubeera president awo yakisingira engatto ya Mbonye I mean kituufu yinza okubanga gyekiri but bakuwulira ddi ogenda kiba kati nkulaga atandise okufeera bannayuganda mbukamba ajjeko sente bannayuganda balina sente banazimuwa bamusondere ku campaign bichi naye njagala kutegeeza nti ali ku accountability yagala kubalaga kubanga agenda kuvuga emmotoka milioni 7 mwaga Land Cruiser gye yatumya gyagala okutambuliramu kati kibeere mbu
esente ze mwasona ziyaguzeemu emmotoka ninga sente ze azine bamwe bikapu bye era kwatulugunyiza kwakola byonna byakola kwakyankalanyiza pati naye kati ajaga sente mwazisonda ndaba zibula bekavule gwe kabuleto zifune kyokwamizemu pibona awo twali so ali mu kusonda asonda agamba abantu balete sente naye akyogera negamba teekawo amaaso ameka ojja kulaba nga alesi akabadi awo mu ngeri y'okukola accountability naye ffe ekibuuzo kyaffe nakati kikyaliwo sente salimyabe otwogerera bakasonda biliyoni egi olaba nti ebamaanyi balina ba MP balina obuwagizi bwonna kati kabuleta talina n'abeewo bale kati bamuwagira n'ekibiina kyalimu tekimuwagira sente agenda zijja mu kaboka kyaki so ekisinga omusumbuwa kubeera ku ballot paper era assignment ye yakubeera ku ballot paper nga assignment yani yagimuwa ebyo byebibuuzo bye tulina naye munda Uganda asobye owulizaako kati gwebuuze togenda kuyitamu tolina buwagizi tolina bantu n'executive togirina ekikutwala ku ballot kiki bunabbi bw'omukyaki magic agenda kubaawo ekyokubiri ogenda kuba mu parliament nga mu president nga gwoli omu president tolinayo MP yenna mu nsi tolinayo councillor yenna mu nsi tolinayo chairman yenna mu nsi nga gwoli president bano bonna be nominate nza banidi tabalinamu mukono wadde kubamanya nze sanga nakyogera kugenda omubuuzi wa nominate nze bameka nze mbamanyi nabogera omubuuzi takimanyi omulangira bamu nominate nze kuba meya Makindi kati ekyo yakire kuba mawulire ekyabadde yakirabye mawulire naye akyekanga ate yagamba ate yalina stamp kati stamp ezinominating ezirecommending abo zivaawa yagamba stamp yaje ye secretary general ye president ye mwogezi ekibiina kike need yiye kati abo nominate nze baterira nominate nze mayor state division mayor wano twa nominate nze Makindi division mayor twa nominate nze ba councillors mwacholi 7 elango twa nominate nze yo 5 wano twa nominate nze abantu 2 ku 5 basatu ku 3 abo natabamanya taina kyamanyi president w'ekibiina ewe bunyo twa nominate nze yo 3 gamanjagala kulaga ne wako tulina ebizibu but era wachi twavula mu ngeri yaffe twavula neffe nga pate kyetubakoledde kiri ekintu kimba na Uganda kubategeeza nti tetwetaaga congestion tetwetaaga mugotteko ku ballot paper twagala abantu abagenda okujja ku ballot paper nga kituufu bazze kujja ku gavumenti nga byaddala si yazannyamu omuntu atunule ku Kyagulanyi atunule ku kabuleta atule ku Kyagulanyi atule ku no otule ku Nandala otule okitegeera kati tuba tukkiriza nti Nandala ye Nandala kati ano olugamba nti Kyagulanyi ekyagwenyani Kyagulanyi otegedde ali munonya mikono kati sofa kati be bakane tuzanze manyi because kabuleta ze joka isi saga muteka muki abantu bategerekeka impapula mwazi je ne kati yanonya mikono nga independent nenga jaji nonya okusuzira ku intero yamwe batukubireyo nga baga tubayambeko okufuna emikono abantu bano tusanga abanidi banabo bagati babitegeera kati yenyiri ya confuse ne party nabalina omuyambako kati lwaki mmwe gwe ne basajja bwe yali agoba mwe yabatekako nyesira n'agamba bano babiri oli ya secretary general gwoli mwogezi nze ndi mwogezi mu kibiina era bwe kuuza mwene yupingo jeko president bani bosinga okutegeera secretary general n'omwogezi by all standards kati abo babejjako because omwogezi abanye mu public ne mutegeera ku kibiina now bw'omujjawo ogenda creating akati vacuum otekewo ekipya kyoyagala secretary general abamanyi bingi ne processes bw'omujjawo successfully oba otekewo gwagenda okukola byokola ki kubanga secretary general ye yingini y'ekibiina ate omwogezi ye face y'ekibiina naye muli bagobe kati kakati ye yatugoba ate no yatugoba dda kubanga ky'oba olaba nti atuswaza yasooka n'angoba ne chief n'amugoba ng'ali ku kiriiro ky'emmere ku kirabo ky'emmere n'atugoba mu butongole twe mwemba maze n'akola press conference n'addamu n'asoma ekiwandiiko ng'atugobye eyokubiri n'addamu n'akola yali alonkinga party n'addamu n'agamba kati bano mbagobye era obuyinza mbweddiza okwosa jjo ku lwokubiri yakoze press conference n'asoma ekiwandiiko ti ne Isira Juwali kati mbafumudde kakati gwe
omanyi omuntu bw'okola ekintu kyekimu ng'okiddingana ng'osuubira ebibala ebyenjawulo naye ng'okola kyekimu oba mulalu. Saagala kwogerako kwe yali pulezidenti wange munnabyamizannyo Kabuleeta ng'omulalu naye oyinza okwesanga nga yeetaaga okukebera omutwe. Ayinza okwetaaga akebera mutwe kubanga waliwo ebintu byolanga bitono. Ssemateeka w'ekibiina kyo omumanyi bw'oba baakususpendinga kola apiiru mu kibiina mwennyini. Bw'oba tokyesiga kubanga executive tagyesiga genda mu mbuga z'amateeka okyalengera suspension then weere ng'olina ebbeetu okukola byokola ki byokola. But again ne bwewali badde nga suspension teriiwo tokolanga muntu okolanga party. Yali badde atuze executive kati mu bbaluwa gyeyafulumiza yali badde alaga nti twatudde nnaku z'omwezi bwe nti era abamembers basazeewo bati era kino kye tutadde mu nkola. Tibiri wewandise ebbaluwa abaakawaayiro namba 8 kabagobye mu kibiina era kuwandiikidde nga mbagobye. Yatugobye. But alina amateeka alina obuyinza obubagoba. Ate bulina nti kyegambye nti party ekolanga party. Era ensonga ezo yakotinze kali mu ssemateeka naye okkaenforcinga party ekaenforcinga so si muki mugenda mutabamiruka. Executive erina okutuula executive bw'etuula n'egamba nti ono yazze omusango n'engeri gye guli gwa kumugoba kuba kiba kibonereza engeri kiri kumugoba olw'ogwa naggomola tukyoleza mu National Council erina obuyinza obugoba oba Delegates Conference yo n'aginfluencinga n'ekufulumiza ddala oba ntegerekesa so si muntu. Naye kati yo olw'okuba nakyemalira ate alimu obusosozi alaba okukola n'Omuganda okukola n'Omunyarwanda kimukalubirira ate akola n'abageto ekisooka ffe tuli baavu yagamba tunamu yadde 10 alaba obuzibu bw'amaanyi okukola n'abakopi nga ffe. Manyi ye musajja muyonjo nnyo ne mu motoka omwo atambula ne kano bakayita wata kasipure kutwakozesanga mu covid oba kaduumu kasanitizer atambula ne kaduumu ke bw'aba bakutte mu ngalo ng'atwa kanjagala ending point ya bino wakati wa ayali president wa need gye biggwera yakyali ku kibonerezo kya nnaku 9 ne bwapapala akyali ku kibonerezo kye. Ekyokubiri ffe nga party tugenda master party activities gambe we nominated people. Yes, I nominated Nzenda Kibinga Omulangira nga division mayor wa Makindye and the public was happy. Reception twafunye nungi nnyo. Member to tategese wana wabade Mulyanyama awade Mulyanyama na Kibinge yasaminga ko Makindye nabirako ne speaker wa Makindye ng'ebombolo Musaye chwedi watabaddewo nino abantu omugamba nedda jangu kakati okulekera ekintu kino kirekera abayiso bakiyingiremu betuli mu kugobaganya ate bagide mu kala ndala mbutu besigera Mulangira jangu twale ensi ya mu maaso saba ne baita Mulangira jatwale ensi muki mu maaso oli Munnayuganda gwe batuleetedde oba mu kyotala alinganga singi era Munnayuganda kati waliwo ebintu natural ebitasobola kuvaawo katola ne bwevaawo ne ŋŋenda oba Kenya oba ne ŋŋenda wa tekikujjako okuba nti oli Munnayuganda kugamba ne bwenfuuka Munnakenya era baba mmanyi nti Munnakenya yava e Uganda era tebayinza kwesiganga we beesiga omujaluwo munnaabwe abakuliddemu oba omukalenjini oba omukikuyu kuba nalaba ne Rishi Sunak ayalisa minisita wa Bungereza jukira famire baava eno Buyindi era bagamba prime minister asoose bakajjayo nti era mu famire bakajjayo hali ne wano bwebaleetera omuyindi abeere meeyo of course oli omuzungu yafugako kati era babirabanga kale n'obanga n'oboozesaamu kuba kati ono omulala gwe bawadde ndoza kadi ye NUPC ye mutabani wa Mutuluuza Mutuluuza omumanyi yaliko chairman wa Mpigi district n'abeerako MP wa NRM okumala ebbanga amanyiddwa bulungi kati wano gwe bawadde tikiti kati ono mutabani we yafuuka opposition be balubongoya opposition nnyo ne bamuwa tikiti be balubongoya type kati oyo opposition ani abadde agala oluba bamuyita luba yabadde speaker kati ye engeri gyali luba bamumye ne bawa mutabani wani yes kituufu saagala kubuusabuusa busobozi bwe bagagga era bizinesi zaabwe z'amaanyi nnyo actually balina bizinesi z'amaanyi but waffe ddala nga ne ku muliraano bakola bulungi mu byenfuna so kati ekibuuzo ekiri awo ti ddala omwana w'omusumba ono ayinza okubanga ye mukafiiri sawa inabbanga oyinamuko ku ddiini na kituufu omwana akuziddwa omusumba ayinza okubanga mukafiiri onobbanga oyinamuko ku ddiini oba kitegedde mutabani wa Seeka ye mukafiiri
ensiko teri mu yadde tasobola ku asobo mukafiri ebitundu nga 7 ku buli 10 nga 3 ali yakati bikuzayo ku byanyeko yali kansala we NRM mama we muna NRM kaduko kakati ndasala najje no mu wakadi bwatuso okusavinga mpereze NRM wampereze DP NUP kubali nyeko yakivudde mu nyeko yitwali mulesi asagala muleka kubanga example nungi ekyamulemeseza obuweereza ekyamugobeza kubanga omuntu ali nye ku toyi oli eno neno njagala utereze tebamugobye yajjemu yekka yes abalonzi bamugobye video zina nawe kwe flyungwe tozinanga bamugoba ekiwandiko kyenga kiwandise ku mikutu gye anti yakiwandise ninga abalonzi bamaze mukola ki wadde yagalage nti bangobye bugenda ku ground obuuze ne video za saturating all over nga bamugoba kakati because of serving eno neno you cannot serve well kati ekibuuzo ekiriwo gwe mutuletedde Makindye mutabani w'omusumba dala kituufu fata abakafiri anatujamu kwanga kyentegeeza nkakasa kitegerekese sekina bategereke kijja kutegereka abakiraba mutabani w'omusumba ayinza okubanga yeddala sajja musamize ddala asobo musamize naye nga at least ngero obusumba era nga mwebuli nga bwayingira ekereziya emisa agigoberera bulungi agigoberera nenga si mukatuliki nenga amanya twano tufukamira a challenge then you cannot serve well either you serve God or Satan tusa kuba wakati obuguma ono mukyala wa Need ali Makindye West ewanye ko Makindye East munne Makindye East yogenda wangulu omukyala go abamugwe batayogera nako NRM muwala wa Jeti mwebaze anti ulira kakati sijagende mwebyo naye kyenjagadde okutegeeza muwala wa Jeti mwebaze amanyi gatadde mu Makindye sente zatadde mu Makindye kati abantu balonda sente kati abantu balonda ki ne kadi wazirabye nti badde bajimpadde niwe oli yatunze ka poloti nawaya ka sente ne bajinsikako matovu tugenze anyway twalese omulangira Nakibinge yedizensi ye akulembera abantu be abo guidance entuufu because experience agina era mulangira atabusibwa kati njala tugende ku Waiswa yakwatibwa gye buvuddeko gulo yaleteddwa mu court naye bwe yayogeddeko n'abamawulire yagambye nti yamukwata namusiba amumanyi bamuyita kabaziguruka state operative n'ebirala kakati police tekyakwata amagye tegakyakwata wera evidenti bakwata omita Edi Mutwe ne banne ekyo Mpuuga yabasiba oba kirabidde Edi Mutwe gamba gundi Edi Mutwe batwale Masaka Edi Mutwe akuma president akuma Kyagulanyi Segirinya kale bojja tugamba Segire nze nkugambye baleta ayali MP we Makindye nawe tugana mutuukako bwe bakutte Edi Mutwe ne banne baba yabakoze eki yabakutte ono Waiswa bamukutte yagambye kabaziguruka yakoze eki yamukutte n'emisango gyabadde mu kooti irajja parade baliko kuba bannamawulire n'emisango gya parade ne bagamba Mpuuga yakola ki kireka Mpuuga DPP wa Uganda yakwata abantu abo Sewanya naye n'abagamba nti Mpuuga eyakwata Segirinya ne Sewanya naye yabakwata kati ono kabaziguruka yakoze eki kugamba tulina ekizibu nti focus twagijja ku kizibu ky'eggwanga ekyamwami Museveni ne tukifuula ffe nyini opposition kwewaayiriza na kwekolako blackmail njagala tukkirize Mpuuga ayinza okuba si malayika alina ebizibu bye nammwe temukwataganya naye ate amazima mugabulire bannayuganda nti gavumenti ekwata abantu olwa bye tweyisanga abasirikale bo bye batuvunaana era munnyonnyole naye twagyogerako jjukira nga nagamba bajja bakwata negamba ojja kulya nga bangangala nakozesa kigambo nakungangala olwaleero kati nfo kyekyo ebino tubyogerako nembanga munabbi nembyogerako nebituuka njagala ogatte kali ka clip nakano abantu balabe nti tetujja kuyisa biseera wano kati olwaleero bye baakola babitadde ku kabaziguruka nga nayo babikolera kabaziguruka nza n'ekisolo ky'okwesiba yatanda kikuba nakyo and the file is open bagambye n'abalala bangi Kulayije agambye tujja bakwata kakati gwe wakanya Kulayije then oweerezaani lwaki oyagala osiga enziro kabaziguruka nga Kulayije yennyini ayogedde gwe Kulayije omuwakanya yennyini akwata agambye nkukwata lwakino gwegamba nedda olimba oli yankwata then what is your agenda nange sikitegeera kati Kulayije yakugambye tukukwata lwakino
gwogambye olimba kulaije kabaziguluka yankwata kwegamba tuleme kuzanya chi politics oba kabaziguluka naye alina ebizibu bye oba state operative kyonna kye kiri bw'aba state operative wamanya nti state operative era yakoma bbanga ky'okubeera Waiswa abadde muyambi wa Kibuule niwe yakubira abantu b'Emukono amasasi ojjukira incident yeyo Kibuule yakubira abantu ku ttaka amasasi nga Waiswa muyambi we kati Waiswa yakoma ddi okolagana Kibuule ate nga ffena Kibuule tumumanyi ye yakoma ddi genda ogiyo record ya 2016 olukuŋŋaano lwakubwa mu Eastern Museveni yagenda n'asinkana abantu b'e Soroti ono yaluliko nga muyambi wa Kibuule era ne batikkula Museveni ettooke mbu bamuleetedde investor agenda simakola bishinga investor alina amapesa ge yakolera yawaayo offer eri NRM abakole Butaga bano bagamba mbu bamuleese bagenda kikola ku ssente eno ne bamutikkula Waiswa nyina atikkula it's on record kati ye yakoma ddi okolagana Kibuule oba ne bakanywa musaayi kati afuuka owa federal niwe wakolera ebyo ng'ali mu DP wa opposition yaliko omwogezi wa DP sagala kati yabeera ddi ng'aweereza DP opposition ng'ate akwagana Kibuule deep wabangamba n'abaana ba Kibuule bano abalongo bwe bafiira mu swimming era yali ayiniriza abantu abadde muyambi wa Kibuule ebbanga lyonna era kizibu okuyisa wiiki 2 nga tawuliziganyiza na Kibuule kubanga kyaliwe nga muki ng'omuntu but ffena tumanyi Kibuule ne baweereza n'obuweereza bwe kati gwe bodda n'okiteeka kwoli naffe tukusime era oyinza kakasa ki nti bamuwa ssente za nomination n'ata nominatinga yali takolera state DP yazimuwa n'ata nominatinga lwaki teyanominatinga kuba tezaali zize ayinza okubanga state yamugamba please towesimbawo tulina omuntu waffe gundi kituufu kisoboka nakyo tuleme kudda mu bintu ebyo ebyekisirusiru nze nsooka okuba NRM olwaleero enkya nenkyuka lwaki okinnemezaayo gwe nga wakyuka abalabi batakyuka ndowooza 60% abantu abalina kaadi za NUP bava mu NRM how do you convince me nti ba opposition nnyo okusinga bwe basanzeewo era lwaki oliyo oyagala omulemezeeyo maybe waba yali abaddeyo lwaki omulemezaayo katana yava ddi mu NRM nga na musirikale is a serving office Luwongo yakoma ku stage ky'okubeera agent wa state was a special agent gundi Ssenyonyi yakoma ku stage ky'okuweereza okubeera baby boy wa state Ssenyonyi ndowooza nedda ali kati nze nzikiriza nedda nze nange mbuuziza yakoma ku stage ky'okubeera baby boy wa state kubanga nze bwe nkulira ewakanyi n'abatabani bange waliwo Ssenyonyi omugaa nti oweza emyaka 18 agenda weetongole kati ye yakoma ku stage ki ne yeetongola oba ntegereka kyengeza kutegeera so gamba tuleme kuddira bunafu waffe bakukutta olw'amalalago mwakola ebintu ebyekijinga nabyogerako negamba oli mu nsi gy'omanyi obulungi nti bano abasajja tebagoberera mateeka niyo basoomooza bakolere ki obamanyi gwe kennyini obamanyi bulungi kakati nze olwaleero waliwo ebintu byensobola okwogera ku state eno nolwaleero nebyesobola kwogera nga mmanyi nti bino byo tebakuwozesa nakuwozesa bakuttirawo nemmanya nti byo bwembyogera bajja kumpozesa levels mweziri nti bino bwembyogera bajja kunkwata ndipootinga Ekibuli bantwaleyo bansibe wiiki ebyo mbimanya naye waliwo byemmanyi nti bwembyogera n'okuwoza siwoza bajja nakukuba bukubi masasi njawula so siri naive so siri yongwe kakati gwe atasobola kwawula you expose your army eri abantu bomanyi nti bakanywa musaayi and then you come and lament ono nje sympathy mbanna Uganda njagala okubuulira olwaleero tukyogera kati tukyogeddeko state ezanya n'ebibiina by'obufuzi mu opposition njagala wetegeeza akalulu ka Nalukoola bwe katambula nebe ebize nga bitambula nti olwo ekiseera webeera nga nekyagulanyi yennyini amaanyi gamukeeyi state ne bakeezanya nadde engulu nalaba n'ennambi akaaba agamba lwaki mukuba gundi lwaki mumukuba nga ne Lusona naye akaaba agamba lwaki mumukuba kwati nalabyera ne baga kakati Nubianiri wakutte waaki mukola amawulire awo tasobola kugira omuntu nga munominatinga njagala mbulire Nubianiri really okwata waaki bulabe ki bwalina ku gavumenti
musajja watu muyimbi ne bwaba ayogera nze njasa mbasa manyo ndeka nane njogeza amani naye musajja watu is soft gamba sikabiske yes is a bright guy is very soft you know bulabe kibwa kuyinako mukama we ekyagulanyi nothing beyond that bulabe kibwa kuyinako tegeza bamukola bo benyi abakitegera now bageza ko kumekingira candidate wa Nakawa bakumekingira candidate wa Iswa kubanga those guys are unpopular in Nakawa very unpopular now ekirabo bagenda kumekingira Lubongoya mu Kampala Central they have to make their candidates Lubongoya mwali banaye mu Kampala Central Ipane zebira bajebiri ngamba abantu bamutegeera ndi simanyi but I was yesterday nabadde ku radio nengamba abantu nti Kampala Central ali vacant nange sirabawo muntu lwakuba nti ekizibu nze ngwa muntu kyenda ate ekyo kyeyogerako nze abantu tebajja kuntegeera ne bwe nabanyonyola akati sizagala kweta wambi batantegereremu ikaninde ekiseera kyange ate okwesimbawo tekukoma ne ku myaka 8 nja kwesimbawo mu manja gadi bya kwesimbawo so obuweereza tebukoma ku kifo nti ndiye mupindi kansala I can serve from wherever nebo nabera mbyo busubuzi nso supporting abali mbyo bufuzi you can give them money kisoboka you support the cause so sina kubera nebazinga ku ntolizo sina kubera mbaka sina kubera cancer sina kubachi so tuleme kudira politics on ali cheap tumuzanyi but state is working for them ate njagala kugamba bana Uganda mwetegereze kale mujja kunvuma mungambe gendo obikole nawe babikukolere mujja byogera byonna naye bana Uganda njagala bagamba mwetegereze government ya Mwai Museveni ababaga ekiwandiko batufuga emyaka 5 tolowooza nti bajja kikola bokkanga bo party bakikolera ne mba agency baabwe nga bali part of us nga bali mu opposition nti bwe bujjanga bya mwanyi tugende twekalakase tugende Mmengo oli akubuze Mmengo tunayo ki Buganda erime mwanyi naye nga ate ekyamaani wa Buganda Caucus tegedde bulungi chairman wa Buganda Caucus anza obutasobola byogera obisegera bulungi nga chairman wa Buganda Caucus gwe muyina nga agamba nti oluzungu olimi onayogera mu meetings afuna abanga luzungu chairman wa Buganda Caucus banya baba sensera mpola baba sensera babalya baba nafuya kati beyambisa bamwe nakubuleka ekyagoba kyevu yakuba USSR ekigwo they beyambisa bamwe CIA yamutendeka yes nakomawo naye opposition olwokuba balina eddoboozi eddene faabogera bajja kugamba bimatu tumanya akolire NRM naye nze sifaayo oba nkolera NRM kasita ebigambo byange batebigattako kugikumira mu buyinza nze sifaayo Mugisha muntu ng'akyali president wa FDC bali bakayana ku mama mabiro oyo omusajja omukyalo oyo we NRM biki nabagamba nedda oba we NRM toyina bakulembeze bogenda kwebajjira you are not going to create your own leaders you are going to use the leaders that are available for as long as that leader can go on a rally and speak your message you need that leader mumuleke paka lwane yambula nasigala bukunya nekati bano badi eddoboozi lyabwe kati olaba amatofu ebyayogera oife twategeera dda we NRM yes oba mwategeera it is okay naye message yange esigalemu tugenda mu lutabaalo nga NRM yatuteekamu abantu tugenda mu lutabaalo ng'abalwanyi bammwe mube expose nze for intentions unknown Nyanzi nakugamba nti babambuziza nange nemba waayo kati bataliso bakwata togamba kabazungu ga atukwata mpuga yatukwata naye nga ate Nyanzi yabawaayo lwaki muri fali ya ku Nyanzi yakwata script nagibawa negati dala akola statement wetu yaba ategeeza ki oba ntegereka bulungi kakati emanyi munaye nagamba nti okuwabira omuntu nga muganzi musajja alina abakazi 3 naye alina mu kubaita omuganzi naye mwazza emisango gitya omukyawe yagimala era bayinza okugamba yabadde alina okwoza ebintu atabyoza omusajja munnamu yabadde akooye lwaki mwamuyambyeko okolaga sirasira jangamba tatawe yalina abakazi 2 bunga basobola okulwa basobola oyomba naga nti ensonga zamwe munazi ulidde najjako ettaala gwe nkwata ku kisambi ye mutuufu kati bonna bakwatako
Why? Ekirala. Ematovu. Ekisoka. Olwaleero nga maliriza. Tonda bamaliriza. Kusonga eyo. Kusonga eno. Nebo tunayogera ebifaanana bitya ku mwami Kyagulanyi ne ttiimu ye kubanga be baganzi oluganda olwaleero. Tewali ajja tuwuliriza. Naye bino ebigambo tubyogera bigende ku record. Bajja bitegeera, bajja bikomyawo mu few moments later. Besigye bamwogerako ebigambo emyaka aga. Paka ekisanja kyasembayo agamba nedda afulume. Kyagulanyi tajja kweza myaka ameka? Nkukakasanga ntya Katonda yantonda. Kubanga bannayuganda bakoowu nnyo bo baagala muntu abagirawo kizibu kiri ku mmeeza. Kati yeetooloddwa busajja bulubongo yabwani bulumemba. Kyagulanyi bwe yali yagadde okubaako byakola ebyensonga buno busajja bulumemba bumugamba kino tuyita wano tukola kino agenda okuwulira. Era njagala kutegeeza teweekanga nga tumaze okulonda okujja Kyagulanyi n'aresigninga nga party president. Teweekanga. Olwaleero waliwo olutalo wakati wa Lubongoya ne Ssenyonyi. Era abasinze okufuna kaadi ez'okwesiba ba Lubongoya. Abassenyonyi nafunye batono kuba kati buli omu azimba Obwakabaka obuddako. Kyagulanyi nga atadde nyina grassroots support. Nalabye nennyeko nga bwekyasinze omujjamu. Listi ye y'abakansala gye yabawa yonna baagiyiwa. Nkubuulidde bwe nti nkiddamu. Bwagala tuba ku kitebe complaining ne teweewuunya. Teweewuunya. Nga Kyagulanyi resigninze nga tumaze okulonda kuno okujja. Era nga bakandidate mwina bameka? Babiri. Mwina Lubongoya ne Ssenyonyi. Beetwale. Olwaleero bategeka amagye gaabwe. Afuna omukisa ogaba tiketi n'agiyisawo awababe. Olutalo lutambula. Abali ekavule ekyo mukimanyi atanda musho abalina. Bakimanyi. Kyagulanyi wali mukoowu. Nanyumyako ne Nyanzi. Nagamba naye mutuvuma nnyo. Oba kintu kitte tukiveemu kikwate. Ne mugamba nze siri NUP. Genda ogende ttiimu yo mutereze. Naye akasajja akagamba mu Kyagulanyi naye muntu. Agambe nti bannaye bye nabasuubiza bigaayo. Naye nze nkugambye teweewuunya. Nga resigninze nga tumaze okulonda. Nga tutuuse 231. Because the pressure is too much. Ate bannayuganda bibamusuubiramu bingi. Ate byasobola okukola biki? Bitono. Jukira bayogera ebigambo abo bonna be bamu bakola nabo biki. Now, people have a feeling nti bali bakola kimala. Therefore go ino kola ekikola ki? Kimala. Kati ate naye bwe kikulema bakufaananya bo. Ontegedde bulungi. So that is the challenge we are having. Kati tugende owai musajja uno bwate nyweze ya bandi mutwala. Nani? Bwaba musajja wo wali badde omunyigira amapenso oba mukubira essimu. Nani? Elias Lukwago ne munyumyamu naye naddayo ku ground. Ekituufu kiri nti okusinziira ku opinion polls n'akakola ezisembyeyo 2. Lukwago singa teyenyweza bali mwezi agenda mujjako ekifo ky'obwalodi bwa Kampala. Ne kati Vampire jimanyi? Vampire njiraba. Sijimanyi naye njiraba. Otokola kufimuza zi Vampire? Siziraba. Nze nziraba. Naye gwe tulaba nze mbiraba nze nakunyumiza n'ebyessabo nze mbaayo. Era ko myaka tonze banga togena ngako musa. Nebya Vampire nze mbimanyi era mbiraba. Nze bene abantu abalala bati nze mbibeeramu. Toba ne wenzi jano njogera ebintu ebi bibagamba oyo wenda harimo yali n'ebirala. Because that is the message I have for the people. Kati Vampire ziri 2. Emu nkulu emu nto nezo mbi Vampire era bo zibera maso zikulya. Kale baga nti wagira kochi latu yagala survive. Zonanga Vampire. Zona Vampire zikulya. Siwagira. Towagira. Kubanga oba wefaananyirizaako ng'enkoko. Tugirye ku lusoko omwaka oba tugirye ku Christmas. Niye standard ya kulibwa. Now, Lukwago ne bali mwezo nzikubona sinagwenda bawo. Kubanga njagala ongambe nti NUP tutte kibuga Kampala. Ekibadde munga bakansala ne Wakiso ne Mukono. Njagala ombuli byanjawulo ki bakoze. Nti tusuubira nti kati bali mwezo bwajja because level NUP gagenda kuba matabuta. Benyina aba NUP bebakola resolution ebadde tambula netunda omwala. Now, oyala kuntegeeza nti ono byanakola biba byanjawulo nnyo ku bya party position. Anze sigamye nti byanakola nkugamba njagala kulaga. Okusinziira ku opinion polls ziriwo. Kati kyongamba nze oba oli wange Lukwago abadde emyaka 10 n'emeka? 5. Kyanjawulo kikyakoze okujja kutugamba lulovulo. Njagala ngenda nti kino kyesimba kyakoze byonna bw'atandika okubuulira akubuulira olwo kyebagamba nti eddiba lyengo teriweeka mwana nguli maama yaliweesaani nguli baaba ekigambo nguli mu Luganda kitegeeza omuntu yafa nguli maama yaliweesa nguli baaba
kati watu okumanyira ganti hamu yatwala akatale hamu yatwala ettaka lino hamu yatwala ekizimbe akubulya byanguli byagenda naye ngati yabaddewo nga custodian abasajja bano bazibu nekiri ekisalo bakitwala nakiri bakitwala kati ekibuuzo you are the custodian twakuteka tuwa birango oba kukuuma bintu ebyo so tolina buzibu ne bamutegula kati oba bamutegudde oba asigadde I don't care nze candidate owange gwendowooza nti yalibadde akuuma bintu yafunta Kasozi Ibrahim ate bamaze omunominatinga bija nominatinze tuye candidate owange naye bwe ndaba ebigenda mu maaso oba ne candidate yengo olaba waliwo ebitambula ebitali ku side yo but would be my candidate nti ku bonna bw'ogenda Makindye East gye yali waliyo record yali ojja kulanga abantu bamunyumyako byabakolera byakola ki ng'omuntu nga MP ebitanda bya parliament ebitanda bya parliament but ebyabwe ng'obwo byabakola mu kitundu would be my candidate kakati bano bonna ababiri bongamba bomize sirabako candidate wange kubanga ono aliwo ku lwa party taliwo ku lwenga muntu era byagenda okukola bya party namulabi nga yogeza amaanyi party olaba byebadde ekola sola muwagira yes party byebadde ekola obadde obiwulira bulungi nnyo batunze kadi gemaziga galiwo kati yagala kungamba batunze omwala byebiriwo oyala kunga ati wanaba meya polisi ya party nakyuka nze sigambe nti wana nze naye nkugambye ekyo kibimba kya 2026 okutegula obufunze oba lukwaga ateguddwa oba ali mwezi aliwo nzibifunamu so oli wa Ibrahim Kasozi ndi wa Ibrahim Kasozi is my candidate is my person oba agudde oba ayiseemu is my candidate singaze Makindye East that was his personal decision Makindye East egenda kudda mu mikono ja NRM hey that was his personal decision ne Kasirye Nganda naye ate azeye Makindye East kakati yo naye ate bafuse malaya kibiina kye kibala ssebo no kasaba afuusinza nnyo tebabe si baabwe obadde otya so wakati munnaye byombuuza saagala nnyo byogerako muganda wange si baabwe byombuuza ndeka nze nkole byemmanyi ebya niidi kyemmanyi nti niidi emba kyetwatteyo meeya kyekyokka kyemmanyi kati ebirala byombuuza oba ani azza ani ajja bakolere bakola ki naye bannayuganda nze awo wembasiimira era batera okuboogerako ng'abantu abeerabiza amangu n'okutegera kwabwe okutali nnyo kw'amaanyi naddala abo abalonzi abo bakyamukana ssente bakyamukana muyaga script ya Mwai Museveni gye tuze nga tutambuliramu londa ekidomola bwe kiba nga kya yero londa abeebaka kasaba nawanika emikono naawe nojja n'ogamba naawe londa ambuleera oli agamba londa bus naawe londa ambuleera nobody gives ne bamutuuka mu kuvetinga abantu bano you don't give us competent people twandiroze ambuleera twandiroze kasooli twandiroze bus for as long as mutuwadde abantu bali competent enough naye bwe temutuwadde they are not competent and you tell us to vote blank, I mean to make a blanket voting so bannayuganda nze njagala kusaba nja kukiremerako mwebereremu mutunulire abantu babaleetedde ne bwaba nga owanidi gwe tuleese olaba nga kimbuyege don't vote him or her but avoid voting through excitement tugenda kumawano matovu nze sina buzibu olwaleero sina mutawa ensonga zanidi tuzogedde n'ensonga tuzogedde wona obadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ku mukutu guno tukomye wano ne Ssaalongo Matovu Moses ayogerera National Economic Empowerment Dialogue yakyali omwogezi mu mateeka era ye mwogezi w'ekibiina kino tugenda kukoma wano leero tutandikire awo olunaku olulala akuume atakumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka